akufuga tanywa mwenge naye ate yaguteeka ku bbeeyi layisi okusinga ebikola obulamu obwa bulijjo. Bulabe kyakufuga bwe yasanga mu mwenge n'okukimanya nti tasobola kukufuga ng'anywedde omwenge oba ng'atamidde, naye ate ng'ayagala ggwe gwagenda okufuga osigale ng'oli mutamiivu. Taata ki atayagala baana be bamufaanane? Kubanga eggwanga bwe libeera maka, oyo akulembera oba abeera alifuga y'abeera taata w'amaka. Ne walisoose ne weebuuza nti aliba taata ki oyo asomera ku Ekereziya Katolika e Lubaga oba asabira ku muzikiti omukulu e Kibuli oba e Kampala mukadde, naye ng'ate abaana be yabazimbirawo akasabo nti mmwe musinzize ng'omwo? Lwaki eccupa y'omwenge ya layisi okusinga kilo ya sukaali? Era lwaki obulamu obw'okucakala bwa layisi okusinga ebikola obulamu obwa bulijjo? Kitalo nnyo ekya mwana muwala Martha. Nsaba Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe, amuteeke ku mukono gwe ogwa ddyo era tamulwisaayo mu purigatooli n'obutamutwalirayo ddala. Abazadde ba taata ba maama abagumye, kubanga kye muyitamu essaawa eno ndowooza bwe bulumi omuntu yenna bw'akyasinza okutya naddala eyazaala, kubanga okukutulira ekyenda kiruma n'okusinga konteyina eyagudde mu Red Sea. Naye omwana ono eyafudde wakati mu kumunoonyeza obwenkanya tajja kubufuna, kubanga tetwamusize nga bijjanjalo nga tumufukiridde nti ajja kumeruka, yagendedde ddala. Naye kino kikomye kitya ku ye? Tumukozesezza tutya ng'omuggo mu kateebe okutaakiriza abalala baleme kufuuka nga ye? Kubanga gye yafiiridde wakyali waggula entegeeza amabbaala, ate naffe abaamufiiriddwa twazaala abaana abalala. Kakati omwana ono tumukozesezza tutya ng'omuggo mu kateebe okulaga nti wano wabbira? Jjajja wange Adija Nakayiza so n'ennaku zino ali ku kitanda lumubala embiriizi mumusabireko, taasulewo taasiibewo, yali ku mimwa gy'abamujjanjaba. Naye yali mukyala mulimi wa sukaali ndiizi, ng'era bwe gengera tugatwala ku luguudo ng'agatadde mu kataasa oba mu kibbo, abayitawo ne bagula. Naye oluusi baabulanga ne gatandika okutuuka ku mbeera ey'engerere ennyo oba gavunde. Jjajja wange amenvu ago teyagayiwanga, wabula twagulanga akawunga ka muwogo ne tugagoya paani, waakiri ne tutunda mu paani. Kakati omwana ono eyafudde wakati mu kumukaabira ne mu kumunoonyeza obwenkanya tebugenda kumugasa, naye bugenda kugasa ate abasigadde nga balamu. Mwalisoose ne mwebuuza nti lwaki omutamiivu anywa omwenge ne bwawemula? Yo gavumenti emuleka n'ayinaayina, si mulabe wa ggwanga ne bw'aba awugganira abantu. Naye ate ayogera ku mulago nti tewaliiyo ddagala, oyo n'avunaanyizibwa okulya mu nsi olukwe, era ne bamutwalirawo empanga ne bamuggalira. Lwaki n'amasinzizo galina essaawa ze galina okukomako okukoowoola omutonzi gwe mmanyi ateebaka, naye go ne gamwebasa ne gaga nti ssaawa bwe ziti temwaziina, oba ssaawa bwe ziti abalokole temuwogganiranga ekitundu kyokka ng'amabaala gakeesa paka obudde obw'okumakya, ng'ate mu tteeka galina kukoma ssaawa 6. Lwaki amabaala tegalina nkoteeka nti ono bw'aba asusse nnyo temumwongera mwenge, era muba mumanyi be yazze nabo mubagabe bamuzze mangu ewaka, oba mwe musobola okumubuuza ebimukwatako ne mumuggyako n'essimu ne mukubira abeewaabwe nti mumunone mangu bamutulagirire we tuyinza okumubatuusiza. Lwaki eri etteeka mu bbaala teririyo? Naye ng'ate ku mpewo za rediyo n'eza UCC bw'oyogera ennyo nti emulago tewaliiyo ddagala, bw'oyogera ennyo nti ebyenjigiriza byafa, bw'oyogera nnyo ku nguudo embi, rediyo kisobola n'ogiggisaako layisinsi nti oyo afulumizza ebitayisika ku mpewo. Naye ng'oli bw'agenda mu bbaala ne bwanywa n'asukka temulina ye mukoma nti ono asusse ku kubeera mu bbaala. Musooke mukyebuuze, era musooke mukyebuuze, lwaki tewabaawo kikwekweto ky'amabaala naye ate waliwo ekikwekweto
ekyogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga ne babayoola kubanga eruzira ojja kusangayo abantu aboogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga nga bangi n'okusinga abasanyuse oba abatambuze ab'amasanyu nti ab'essanyu oba abasanyusi gavumenti yabalekera eddembe lingi kubanga ne gye basanyukira wali affordable olaba n'owalayisa asookerwako baamuteerawo obuveera nti olina okunywa n'ogangayira naye ng'ate abafuga ate ye abeera soba essaawa 4 ye abeera soba essaawa 4 era ye abeera mulamu essaawa 4 ntandise nkubuuza bulabe ki bwe yasanga mwenge mwe bwatayagala kubalengeza ate nga mwayagala bakulembera nga muli batamiivu kubanga wane Kenya eccupa y'omwenge esookerwako ya mutwalo mulamba kyokka ate kilo ya sukaali teweza na 200 eza Uganda. Lwaki ebikola obulamu obwa bulijjo mu Uganda bya layisi bya bbeeyi bya buseere tebyerijjwako okusinga eby'amasanyu kubanga n'alina nusu ebibiri e Uganda atamiira ate alina 10 n'alema okugula sukaali ng'omwana amukaabirye kubanga omwana omuto ne begaba maka ga mwavu ye tomunyumiza ebyo musirinaamu ye bw'aba ayagala sukaali aba ayagala sukaali. Lwaki sukaali abeera ow'ebbeeyi ng'omwenge gwa layisi? Abazadde mwenna nga kibakwatako ewatali kusosola ono awagira gavumenti yani oba awagira opposition ewatali kusosola muyina okulwana amasanyu gayingire ebbeeyi. Nkimanya abaana bamwe bagasobola ne waakiri banaafuna ekipimo nti lwaki bagatadde ku bbeeyi ng'ebikola obulamu obwa bulijjo bya layisi ekitegeeza wano waliwo obulabe naye bwe mubiteeka ku layisi abaana mubanga ababagambye nti wano we wali future. Mukyakaaba nnyo nkiddamu mukyakaaba nnyo kubanga system enfu ebanga nnyonyi egwa agwiridde mu first class agwiridde mu economy agwiridde mu business class bonna evvu lyabwe libeera lyerimu. Kakati tuli mu nnyonyi eri mu kugwa bwe tutaalwanire ffenna wamu okutereeza ensi yaffe atawagira bwakaaba naawe awagira bw'ogenda okukaaba era bwe mutaafune ansa ya bibuuzo bino lwaki akufuga tanywa ng'ate ayagala onywe? Lwaki ebintu bya bulijjo bya bbeeyi ng'eby'amasanyu bya layisi? Lwaki amabaala go tegayina mateeka gagafuga oba ebisanyukiro lwaki tebirina mateeka gabifuga? Lwaki ayogera ku ddagala etali mu ddwaliro afuuka mulabe wa ggwanga okusinga asula ng'anywesa abaana b'eggwanga omwenge nga yateekamu n'ebijogolijogoli nti bw'olabanga gumukubye nnyo waliwo akayiso ke bakuba ne kagusala okamanya ako akayiso ke bakuba ne kagusala okamanyi? Mukyaziika nnyo. Ekirala